bannanga bandaba mbalamusizzaako olwaleero nze Matiya Luyima tata w'abayimbi ndi muyimbi wa kadonkamu neesibi nnyo okubeera nga mukyandabako kubanga nyimbidde ebbanga ddene nnyo okuyimba ko naakakumalamu emyaka 50 kubanga natandika 1973 nakati nno nkyayimba ate era bangi benkutteko mu ggwanga lyaffe lino nabo ne basobola okuba abayimbi abalungi nga benasooka oba benasinga okukwatako ennyo wemusinga okutunuulira ye mukyala wange ono Nakakaawa naye kababuuzeeko era beeyanjulira amannya ge omulungi wange nga nsanyuse nange nsanyuse okubeera wano ku TV nga mundaba amannya agange nze Sawuda Batenda Nakakaawa omukadde atakaddiwa Luyima. Kati nno omulimu guno bane ngukoze okuva 1973 nga tuyimba naye okuyimba okwo kubadde kuwanvu nnyo era kubadde kwa bizibu bingi mpozi ab'omulembe guno muyinza otugaa nti mulina ebizibu naye mwe temwafuna bizibu nga ffe kubanga ebizibu byetwayitamu mu kuyimba byali bizibu ekisooka ng'okukkiriza okugenda okulikoodinga oluyimba tekyali kintu kya muzannyo wabeerangawo abasunsula n'abakulembeze baafangayo nnyo okulaba nga ebintu ebigenda mu bantu bimala kusunsulibwa okiteeka ku rediyo bamala kuwuliriza byoyimbye so si kumala gateekayo kakati nno netukaluubizibwanga nnyo okulondebwamu abo abatuuse obudde tuyinza okuba nga tetulina bungi nnyo naye kati okuva mu myaka egyo gyonna 73 natuuka okufulumya oluyimba lwange olusooka nga nakayimbira emyaka kumpi 3 ne balyoka bakama bange benasooka okuyimba nabo okunzikiriza okufulumya oluyimba mu biseera n'ebyo twayimbiranga ku mayinja mpozi kambalage ku jjinja ejjinja ly'eŋŋamba lyalinga bwe riti ejjinja lyalinga bweti nga kwe tuyimbira nga tugayimbira no Nairobi eyo mu Kenya nga gyoyimbira oluyimba ate enteekateeka y'emyaka egyo nga omala okuyimba basooka ne bakuwaako ejjinja limu nga tekulina lebo ng'eno n'olireeta ne bamala okuluwuliriza ne balyoka balukkiriza okusala amayinja ag'okutunda egyo gy'emyaka gye twatandikiramu ne tujja nga tutambula paka music lwazze ng'akyuka bwe twavaawo amayinja ne gavaawo ne tudda ku teepu ze zino ze twazzaako olugendo no luwanvu nnyo era nga nalunyumiza mpozi nyinza okumala wiiki namba wano nga mbalojjera akagga n'akawonvu kale ebyo tebyali nga byangu music gyavudde wala nnyo kati bwe twava myaka egyo gy'7 ne tuyingira eno myaka 81 omukyala ono we namukwatirako n'atandika okuyimba kozi watandika na luyimba ki olinzisa ng'oyimba muvubuka jangu ompendongo gwe jangu ompendongo eno Sawuda abantu abayimbiremu akayimba ako kubanga ebiseera ebyo kakati nno omukyalo ono akayimba ke yasookerawo kali kagenda Sawuda uliriza sange nayo bakanda bange yaba mukanda wange nekadende mukanda wange nenola kana kafe nekawesi mwana wange
ne ayiva omwana wange bambi nsanyuse katugende mweraba kati tubulawo mweraba nesawuda mukyala wange nsanyuse muli ogwo nno omwaka gwali 1981 omukyala ono ebiseera ebyo yalina emyaka nga 10 gyokka era kirowoozeka ate nga kyekituufu nti mu Uganda yasooka okuyimba nga muto era olwo oluyimba olwo lwayimbye njagala akabaddiremu akalayini kamu nga bwe yayimba nga mu myaka giri oba kati ayimbye mukyala mukulu naye luli yali muwala muto ng'ayimba bw'ate olingishawo kale nno okuyimba okwo kubadde kuwanvu nnyo ekyo kyemyaka gy'ekinaana ennyimba zetuyimbye nnyingi kati bwe twavaawo ne tujja nga tuyimba tweyongera kakati nagenda okulaba nga music wa Uganda ono nga abantu waliwo abatawulira lulimi lw'oyimba naye ng'ate yandyagadde okunyumirwa ekintu Katonda nampa amagezi nentandika okuyiya ennyimba nga nziteekamu emizannyo era ndooza mu ggwanga lino sikulowooza nga kyekituufu nze nasooka okukola ennyimba ez'emizannyo nentandika n'oluyimba omukyala ono mwe yayimbira naye kabayimbiremu katono nnyo nze nnyinza okuba sikyabijjukira oluyimba olwo lwaliwo balugenda bwete nikisata jjajjange azaala kitange gyali kyakyewuunyo baba ddala jjadde kyala Nakakaawa njaba omulungu leero nkugedde kukeeza embaga yatuuse bannyinaze nessenga ab'ebudondo bonna baleseemu okwebuka nga bakulinda bantu ab'ewaffe bonna batudde baleseeko mutujjo nga zivuga olaba ne koloneri ow'ebulamba naye yakedde mu kiro kale akulinda wattuuka ddulubaale naye akkiriza era naye yeesunze totya mulongo giragira ne tugenda teri muteeru wesengawo omugole onootusanga linnya akabaasi ak'ekifuuta otuuka mu siteseni ng'olwokavaamu awo nno kyamba bukyami okuka embaduka enyumba ojja kugiraba awali ekidala leka tulinnye takisi ntaba edduka nnyo wamma gwe Nakakaawa gituulire ani owulira tunaba bulungi bufumbo bwaffe tera mu maka gyontwala teri bigambo naddala ku baganda bone banyoko kati ebyo byonsiramu dde byona byotya munnange Nakakaawa nkokasa ebyo byotiitira teri kigambo abantu abanga abo teri akukanga yabalya kumpasiriro okukuutawanya ze mmanyi tunaba bulungi mbufumbo bwaffe mirembo gya kugifuna si byakulimba yenga ate gw'omugole eyakafumba ndaba babeera mu ssanyu nga bakuwaana giragira ne tugenda teri muteeru tugende ndiire ku byange rekagayawamma kwesenga ffennya bw'olabye otya kakati noowo oluyimba olwo lwe natandika okuteekamu emizannyo mu nnyimba za Uganda mu 1981 olwo we nalufulumiza omukyala onaabeera nga ye omukyala yasooka okuyimba mu Uganda mu kadongo kamu nga wa myaka mito nnyo yali muto kati bwe twava we tugenda mu maaso olugendo nnyumya lwa kuyimba wokka naye nga obulamu bwange baddemu emirimu emirala nasooka nno okuvuga na takisi ezo nazivugako nenkola ne makampuni eyo naye ndoozi ebyo katuleka nga tugenda mu maaso n'okuyimba netujja mu maaso awo gyemirembe egyo ejja teepu nga gitandise nga olugana amayinja gamaze okujja ki okuvaawo
music kati ngazze ku teepu okwo kwetwazza zi CD abavubuka lozeezo mukyazirina abamu netubeera nga ennyimba tuziteeka ku CD ne zitambula ne tugenda maaso okuyiya ennyimba kati abo twatukira ddala mu myaka eno 8 nga gyeyongedde nenkubayo oluyimba olulala newunyanya ab'omulembe guno baluyita lupya naye nga ate nze ndaba nti lukadde kuba nalufunye 84 naye no lugenda mu bwe ruti bane mujja kunsonyiwa bakadonka mutuyimba tukuba endongo. Abaana bakuno mwenna batuuze b'ekifuta bagenyi baffe mukuulika amagendo naffe tukomyewo mirembe watali mboyana bakyala n'abaami mwe bali miteeru gy'embaga Nakakaawa kumbadde mwesunga atuuse mu maka afumbiri munneewe laba bwe tukumba nga tuulire Nakakaawa abaatatwagala kati batunuza kabyo abali bampita omukadde mujje mundabe twetunekedde nga tuulire nnalulungi batuuze bannange mwebala okuwunga sesepiriya munnammwe bulijjo mbagamba tisiyogeza mukazi nannemerera omukisa ogwange gwava mu musaayi mutunuulire Nakakaawa ate ekimyula ate nange emyaka gyennimu ddala Nakakaawa ofunye emirembe kubanga sirwana simanyi kuyomba ow'omukwano koloneri ow'ebulamba leero nkakasiza omanye ebigambo abantu banyumize kale olugendo nabo bategeere byetuyiseemu olonda emitima giryoke gibwe nange kantule mmale okuwera mwabakulu b'embuto mwongere okuwaga embaga etabe bawage mwange abange sekunyekunye tabye mwefuge kale mutulolo nayimye mwefuge kakati koneri nyumya olugendo omugolo oyo gwesomesha budde wala era omulimu gwekoze nze teukoleka abako bonna banneewunyiza omanyirivu ngeri yenyumiza nabuto wabaddanga yakamwa kange kalimu akawote kalojeka nange era basuubiza okumva omuto awona omukube engalo erudde omukube kalu yeva kakati olwo nno nesigala ngaera tukyakuba ennyimba emizannyo egyo bwe nagitandika wetwatandikira okukola shows zebayita ebivulu kakati wajjanga mu kivulu nogaa nti tugenda kulaba ekivulu oba okwanjola kwa Nakakaawa oba abadongo mwefuge kale naye ennyimba ezo ziri 10 nno namba ku sitoola eyo naye abasinga mumanyiko Sepiria Mulumbe nabadongo mwefuge naye ddala gyeziri mpozi waliwo enteekateeka maaso awo gye tujja okukola abamumbuuza nti zezirwa nina mukama wange wano ekyomukisa leero nayise naye mukama wange yakkiriza otukolera ennyimba omukulu we bamita John Bosco Kawese nsaba kamera amunteereko amunteeremu ssebo omukulu ono bannange ensi yonna mbalaga omukulu ono oba wendi oba ndi banvuddewo ono akoze kinene nnyo okutuyimirizaawo naddala gurupu yaffe neya super singers n'atubeezaawo mu bulungi ne mu bubi oba akamere tukagyewa oba ngeri ki tulabiraawo ng'emmotoka etuleetedde kale abantu nga bano Mukama Katonda tusaba ayongere okubatuwa nga tukyali balamu ne baba nga basobodde okutubeezaawo Mukama bannange singa mbadde temundaba balabi mwani mumwadde ku bukalu naye ffe katumwewere ku bukalu bw'amaanyi kakati tujja genda mu maaso n'ebirala mpozi munnange gutukola naye wandyagadde okubaako ebirala by'omanya ebikwatagana mu kuyimba waffe okulala nga bwe tuzze tutambula mwami kosa kusabadde wali otuule egyenva saava mu ggulu n'engwa kati nava mu ssaza ly'Essingo mu disitulikiti y'Emityana mu ggombola y'Ekikandwa ku kyalo Nakazibaayi wali bakadde bange omwami Erosania Mukiibi musajja wa Lugave ne maama wange Kesereni Kezia Naalongo mukyala wa Ngonge gye nazaalibwa era gye nazaalibwa
nensomera Nakakaawa primary school Kalamuli nenzija ne ku Kibuga ne Kololo nensomerayo paka lwe natandika ebyokuyimba 1973 naye ng'omuyimbi eyankwatako ennyo era wadde Mukama yamukowoola naye ne mwebaza era musiima nnyo nabagambe amanya ganeze Matiya Luyima taata w'abayimbi original naye omukulu eyankwatako ye jjajja w'abayimbi Christopher Sebaddu okuyimba okwo era okuntendeka kwe yanjizaako ne ku luyimba nga lunemye okutereeza naluntereeza kati bwampa oluyimba olwo ebiseera ebyo byaliwo walingawo ekivulu kye bayitanga ekya Radio Uganda nga kibeerawo buli myezi 3 kati bwe muyimbiramu nga byanjizaamu n'ebyange nanga nti olwo oluyimba genda wewandiisa mu kivulu kati bwe newandiisa mu kivulu ebigambo okugenda okukakkana ekivulu nze nkiwangudde ne bampa ekirabo kinene era bwe nkibabuulira wano simanyi nti muyinza n'okwekyetikka kubanga ekirabo kye bampa bannange babuulire bakimanye bampa okulawo bweguti gwali gwa shiringisi 10 kiramba mwami naawe bannange kakati mu biseera ebyo gweoyinza okukiwuliranga ekyawansi naye 10 ekyo zaali ssente kubanga zaali zisobola n'okuzimba ennyumba kati mpozi ekyo kisibabulidde omukulu eyantendeka yali munene nnyo naye ensi abamu abatamulaba tebategeera nti yali munene kubanga nze we namutuukirako yali akola mu Bank of Uganda nga sikyangu okumusinkana nakutuulako naye nafuna omukisa namunoonya okumala ebbanga naye lwe namuzuula tiyankaluubiramu n'akatono nentuulako naye nembeera naye kakati nansembeza nenkuba ne ku gitaaye nga tekubwako muyimbi ataliye naye nze nagikubako nengenda nempangula ekivulu ekyo kakati mu kujjukira ndowooza omukisa bwe mba nga nina kyendi olwaleero nga bwe mundaba ndowooza yampa omukisa kuba mala okuwangula 10 ekyo nenva kabayisikolo kange ke nalina nali nsula Namuwongo naye ng'abeera Katwe ekivulu nakiwangulira mu National Theatre 1974 nenvuga akagaali nenzeeyo wa mukama wange Katwe nemugamba mukama wange biwantuma bibiro mbireese nangamba nti kiti nze mpangudde ekivulu nenkwatako siringi 10 eri nendimuwa na 9 nankwata mu mutwe bwati nagamba mwana wange ntendesa abayimbi bangi nnyo naye gwe sikulabangako naye nkuwadde omukisa genda oyimba enkanze kakati nendooza era ndi wa mukisa bwate emyaka 5 nga nkyaliyo nange bampulirako nooza ekyo Mukama Katonda wa mukisa oba tebakulaba bakubuuze nze nkumanyimu omukisa kakati nitugenda mu maaso awo naye yali entandikwa yange omanyi nyumi eno neeri kati ningira ntya mu bibiina okutandika okuyimba mu bibiina waliwo ekibiina mu Uganda kyali kimu kyokka kyayitibwanga Uganda Speaking Guitarists and Cultural Union kyekyasookerawo ddala nga kyakadongo kamu mukama waffe eri akikulembera bamitanga Christopher Sebadduka n'omugenzi era munne Paulo Damulira ne Dani Mugula ne Bernard Nsubuga kati awo nze naliwo kadogo nga nakabayingiramu ekibiina ekyo oluvannyuma awo mu mwaka 1979 nekikyusa erinnya nga ne gavumenti ya Amini egenze erulaze netukwatibwako omukulu yali Mr. Serumaga natuggyako ennyimba okuziteeka ku mayinja ekyo erinnya nerikyuka netuyita Kadonkamu and Culture Company nembeera mu kibiina ekyo emyaka egyo gyonna paka 1980 enavaamu nenkola ekibiina kyange nakati kikyaliwo kyenatuuma Kadonkamu Super Singers nga nakitandika n'omukulu naye nze muyita mutabani wange Fred Sebatta ne mukyala we Mukama gwe yakowoola Prosi Nabigumira n'omukyalo ono Sauda Batenda Nakakaawa nalimu n'omutabani wange ono David Kisto 1980 kakati mwaka nalutandika mwagala kumanya byonna natandika ekibiina ekyo 1980 mwezi gw'omukaaga nga 2 lwali lunaku lwa mukaaga era bwe nkitandika
ekivulo ekyo nakitandikira mu kabuga ke bayita Buyikwe ekyaggwa eyo twafuna nno sente nyingi nnyo ng'olwo sente zitaluse nakifuna kubanga akoolwo yonna yajjula twalusolooza ennusu kakaaga owulidde kaakati awo entandikwa yali y'amaanyi nnyo olwo nga nze mukulu director nga nzirira Fred Sebatta ne bannange bano ne baddako ekibiina ekyo nekitandikawo nakiroma akadonka mu super singers n'olwaliro kikyaliwo era kireze abayimbi bangi nnyo kati bwebuyanga oyo gwembaga Fred Sebatta mukyalawo oli mukama bwe yakowoola Alice Nabatta Sawuda Batenda Nakakaawa Kizitono munnange oli Moses Katende yasooka okuzannya koloneri naddako ne Sise Nakku Christina Nanteza yazanyanga Kadulubaale n'abalala bangi nnyo kale egyo emyaka gye natandikiramu super singers kati mu biseera ebyo olw'omuyaga gw'ebyobufuzi ogwali guzeewo ekibiina ekyo nekisigalawo kyokka kuba kiri ekyabakama baffe gye twava kyayimirirako oluvannyuma lw'omu ku badirekita okuttibwa bomu bamitanga Pawulo Damulira kati kadonkama nekajja kampuni nekiyimirira newasigalawo super singers yokka nga kyekibiina ekiri mu Uganda. Mwattu nno abantu batwagala nnyo kakati njala kuddako emabega eri ekirungi ne pulezidenti ninga gwe nengedde wano naye tofaayo wadde tajja kulabika pulezidenti wa federation waffe mukulu Kenzo njala okumutegeeza nti mwe temufunye buzibu mu kuyimba nga ffe ssebo wadde ondaba fe obuzibu bwe twafuna ng'ogenda okulikodinga oluyimba nali nkoze ka studio nali ninaka tape recorder kati mbalaga recording yedda ngo okwata gita ngeno drayita kubaze twalina n'okuba ennyimba 6 kano kokka kakati omuntu Mr. Kawesa wajja n'agula tape eno oli omulala bw'aba ayagala ojjugula oddayo n'okwata gita era n'oyimba ennyimba 6 ku kateepu akaki nga tewali deprecating koga studio zatandikirao baana bange kati oluvannyuma ko twa recording yavaawo ne tufuna abaasooka okutulikodinga yali mukulu Edibandi Batte yafuna record player tape recorder bagiyitanga nayagulanga kwatukwatira ng'oluusi mudda ne mu lusuku n'abakwatira eyo naye nga tukuba single track ebivuga byonna mbikuba omulundi kuki gumu olwotwasooka kuteeka mu ngoma tutandika okuteeka mu bass kati bass eyo oli akuba bass n'okuba lizimu oli akubiddemu akasaasi mwenna mukuba omulundi gumu oluyimba ne luba lugenda kuggwako linaakolola nga muddamu buzzi tewali editing owulidde era waliwo ono 1986 gavumenti ino nga yakajja muyinza nayimba oluyimba olugendo lw'e Masaka oba mwalulirako olwagamba tito lutwa olwalimu amasasi nayimba oluyimba lwali lusigaza sekendi nga 3 munnange n'alinnya mu waya netuddamu buto nga twakalukwatira ennaku nga 2 oba 3 kale obuzibu bwonna bwe tuze tuyitamu naye kale neebaza nnyo kuba kati tetujja kukeeseza wano neebaza nnyo abantu ab'ekisa abamu asookera ddala nja kubalaga nga bwe mbalaza omukulu oyo Mwami Kaweesi atufuddeko nnyo mu biseera bino ebyobukadde neneebaza omukulu Sagodoni wava munno yanoonya wano mu myaka gye2000 n'atuuka n'okukola vidiyo zange ate gwe nsinza okwebaza ye pulezidenti waffe atanaba kumala mwaka atandise okutunoonya naffe n'atuleeta ku platform abantu ne batandika okutulaba ate n'atulaga nga mwattu baatwagala ddanga tumanyi nga naffe waliwo olukungu olwaliro luweddewo ffenna tuli buki olwaliro neesiimye nnyo badde mbavubuka neeyagala nyumyako nabo ntuddeko nabo kale ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero mukama tumwebaza nnyo ndowooza tujja kubeera nga tukubira otatwalira obudde buwanvu kyensinza okufunamu tina bannange be nakwatako nembayigiriza nembatendeka ne baba bayimbi bulungi nnyo era olwaliro bwe bakulaga omuyimbi nga yeyitako mu gurupu yange super singers mazima bw'omulaba oba wanjawulo njagala ntandike okumenyera abayimbi ntandikira ku mukyala wange ono ntandikira ku koloneri ate indiidi ntandikira ku Fred Sebatta bonna baali baana bange mu gurupu yange ne mukyala we bakasozi bonna bayita waani wange
kale ekyo ndaba nga nkyenyumirizaamu nnyo ekirala nfunyeemu emikwano gye bayita emikwano egitali gya bulimba ebirala byenfunyeemu kubeera okuyimba kunninyisiza ne kunyonyi endongo negikubirako ebungereza nenkolayo shows 3 ate nga nkyagala okulinnya kuba mpulira pulezidenti atera genda ne mu America olumu sijja nakumuwerekerako tugende nga naffe tuli mu gurupu ye nja kugenda naye abagaye nti bane muzeeyi wange wuuno mumulabye ono emusic waffe eno gye yatandikira kakati ekyo kituufu nnyo mwami Kaweesi ojja kukyagalayiridde jangu wano obeereku wano banenya nga naatera okubasiibula nina omukisa okubanjulira omanyi omuntu omusajja ozaala abaana bangi era bagamba omusajja tabalirwa nzaalo olwalina nfunye omukisa okwogera nga n'abamu ku baana bange we bali nsooka okubalaga omwana wange siponsa waffe Mr. John Bosco Kaweesi oyo nno nabagambye gurupu eno yagiyimirizaawo ate nga tayagala super singers yokka naye ekintu ekiyitibwa kadonkamu yonna nakati alese emirimu gye gyobuvunanyizibwa naga nti alina okubeerawo ku mbaga eno pulezidenti gyagenda okunkolera ne banne olwakawunzi ka leero kakati nemba n'abaana bange betuzaala n'omukyalo ono asooka eri naye eyanjulirwa kinzimuwe yogera amanyako amanya gange nze Luyima Nora nga nzaliwo omwami oyo n'omukyala yenze Saalongo Ivodras Luyima kale abasinga nibadde tebamanyi nti ono ye kitango nono biological father abasinga abadde bandaba ku TV ne ku radio nange ndi wasanyu nnyo olunaku olwaleero okubeera nga mbeerawo okulaba nga muzeeyi wange ali recognized ne generation eriko kubanga generation ya president wa federation ye generation eriko so bwe babeera nga basobodde okujjayo ate ne batunuulira wa music gye yava kyasanyu nnyo gyendi nemusanyufu kati nembalaga omulala omwami ono si ye koloneeri naye David Kizito kubanga bwomwita koloneeri oba owabye kubanze bakoloneeri nkozeseza bangi naye muli mupatika kubanga omulaba naye ng'amazima amanya ge musajja wa mamba ye David Kizito omwami ono nno naye nange muwadde nnyo ekitiibwa bbanga lyetukozaganye naye oba omwaka okuva 1974 tuli ffenna nakaakati mu birungi mu bibi tutambudde Kenya mu byalo tunoonya akasente nga tuli ffenna era sirwa abantu babuuzeeko mu ddoboozi lyo nga siri akitamiivu gamba kati toli mutamiivu era siri na bulijjo siri lwakuba eri mba nnoonya ssente amannya agange nze David Kizito omuzira mamba mutabani wa Yosa Musaalo Omusoke omugenzi Ensenge mu Luweero district kati nno ekyennenyurizaamu nnyo mu kojjange ono si yeeyita bweyisi taata w'abayimbi okusinzira nze ebbanga limulabidde lyenkoze naye kubanga yennyini twasinkana mwaka ogw'Abaganda mu National Theatre Kivu mu bivulu bye twakubanga netusinkana nesiima ennyimba ze naye n'asiima ezange kati ye olw'okuba taata w'abayimbi kyamuva mu buto bwe twayawukana mu theatre yafuba nnyo okulaba nga nnoonya gyembeera era n'afuna omuntu eyamulagirira n'andeeta twakolanga naye mugenzi yatugenda bamuyitanga Mulwana omwami n'ankwatako era bagende mu kivulu bwetwatabangamu nga buli omu asinga kimu eyansinga nga nti akaana kansinga kati okuddako kogai competition enki etyo kale era teyakomaawo nalinga mbijjamu nnyo nga siisaamu nnyo maanyi naye ye nga ntaddeko omutima era yampita ejjinja lyange eryasooka linase okufulumya oyo eyampita kiwajjamu nga tukwata ennyingi tumaze okukola oki netugendako tutuukako ne Nairobi tukeekako e Kenya omwami era tetumubona naye azansika nnyo era mwebaza bw'abanga eddala taata w'abayimbi yantuusizza ku kino okubeera nti tuli wamu era abantu beewuunya lwaki ono baludde nnyo bonna lwa nsonga eyo yammanya ate nange nemutegeera abayimbi batono nnyo ababeera awo ne bamala emyaka egisukka 2 nga bakyali bumu naye ffe tuli mu myaka aga
mingi kakati wakati muveeko tugeze ku mukyalo ono omukyalo ono naye agala akasembeyaka omukyala nono oluyimba mu nyimba zayimbye nze ngaamuyiyiza kyenasinga okwewuunyinya olwe luyimba luno obanga toli muyimbi nnyo kuba yali muto naye nalukuba n'asobola okugwa mu ndongo nange nenkyewuunya lwali lugenda bwe tekabayimbiremu katono. nkyalo okubalalaze munanamubala okubanga we mwateesa nandeeta mu maka era nzisa inayo nga buli wano omweteesa ddala wakkiriza nga tiwali akuwaliza mukyala kankubuulire ez'omwami okundeeta gwali mukwano bambi gwe gwa mutumanda lwekyo tusanyukamu mu kiseera nga kino oba bwe tuzannyamu tekubeerako isa mwami tandikiraawo yani mukyala mukulu abadde akutawanya mukyala wange omukulu gwewunyiza obwedda mbadde ku kifu gyawo nkoteza mutwe bigambo byafukumudde byewunyisa oli ku munno omugolo omulimbalimba kunze neeyisa bubi omulyekalyeka bulijjo leeta abakazi ne bamalanya badde neebuuza ekibatwala naye kati nkizudde gwe nakamwantette sookonya nukula enjagala okumanya obanga neeyisa bubi gwe watuula otya yoba neeyisa bubi lwaki onjagala bannaye ntuusa okwebaza baze wange baana bange ab'emikwa naawe owooluganda neebaza nnyo omwami wange ono mwami Matiya Luyima ankuumye era abakyala abali eyo mwenna mbasibira akantu kano bannange omuntu akukuuma muwe nnyo ekitiibwa kubanga ankuumye okuva mu myaka egyo gyonna gye muwulidde nga ndi mu mikono gye bannange mpulira essanyu era omuntu oba olinayo muwe ekitiibwa bw'okimuwa naye ofuna emirembe owotye ne Mukama tweyanza nnyo tweyanzenge ebbange eryasoka emyaka emipya nasowanga bulungi nabazadde mbawulira omulamu wago bayita awe nawulira ng'omulamu wenje ensala n'okukyagala twalinga mu kisulo eyo gye twavanga ne tugenda mu mirimu era n'eddansi waliwo abawala abaali ab'omukwano balenda musoke era nenakamatte nange bankwana ne bansuula era n'emisomo gye naliko nagijjuka